oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Ku Bokati TV nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero balekula mpozi ngate otufollowinga, subscribing ate nawe kusubscribinga ate sharinga, likinga, commentinga awo wansi awo nga mukyala Nanyanzi bwakola Safina, nga Imenansi bwakola nga Amina bwakola agattako n'abalala. Kana olwalako olwaleero ndowooza kansokere na mukayimba mujja otegeera kyenja kutegeeza. Baani abatuusuza nga tukukunadde baami, baani abatukuze kati abatekoze ebyabalungi, baani abatusiza buwanja ku maaso baami. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bakyala ate nga mbeebaza abakyala mwebale okubeera mpozi nga mutwekolera ebirungi. Abakyala bano bambi tutandikire ddala ku myaka emito bagenda okukyalira the bush just because of the baami. Olini bagenda okukyalira ensiko ku baami. Abakyala bano beepepeta naye ng'ekibepepesa bonna baami. Waliwo ekiseera we kyatuuka ng'ekiseera omukyala agula hipusi n'azambala eyo yonna baami. Bannaye nze mbeebaza mutuyiriddewo nnyo omubiri. Abakyala batuuse ku time ne batandika okugula obubina. Lwaki? Baami mutuyiriddewo omubiri bakyala baffe. Kakati no munnaye tubale tuli wano abakyala nga lwaki tebatandikawo ate enkola endala. Bakyala baffe baleese amabeere. Kubanga owulira nti ebbeere lyolina si ddungi terikuba bulungi nnyo, baleese amabeere ge bayambala. Abo bonna ki baami be babeekoze ebirungi. Omwana yakula ettutu, laba ettutu, naye mwana twe ettutu bagenda oddijjayo. Amabeere nga gayiika buyise paka ku maviivi. Kati babaleeteddeyo kali oba balyambala batya ayizulu. Ebbeere olirabye sente ze liriko mitwalo gijjo 17 n'ekitundu ng'olitumya ku Jumia ng'obagaba naye mumpe ey'ebbeere, mundeetere y'ebbeere. Oyagala bbeere kikaaki, oyagala ttutu nga liri litya oba nfuna. Abo bonna baki basajja be babakoze ebyo. Bannaye abakyala mubasiimeko. Twetagayo olunaku tuva mu bino ebya simanya Women's Day, simanya biki. Twetagayo olunaku nga ddwo lwakutwala abakyala baffe out kubasiima kutwekolera birungi. Gwe naaye wakeyo ng'olina omukyala wa Trisi ng'ebbina kweriri yeepepeta akasige n'akasiiga ebbeere ng'akyali kumye ku mutindo newankubadde lyazaala, oyo saana n'omutwala n'omuwa ekirabo kya kyapa, ekyapa ky'ettaka nga waali oba ontegeera, kubanga akuyiriddewo nnyo omubiri. Kakati tubadde tukyali awo kankulage abasajja abakyala be bayitamu nga bino byonna abikola lwa musajja. Omukyala wuno ali ku boda boda, obukowekowe bwagala kudduka wuuyo. Mumalaye bulungi, obukoyoko bwagala kola ki? Bwagala kudduka. Naye byonna abikola alabikire bulungi abasajja. Amazima gennyini bino ebintu abakyala bantu babikola nti balabike bulungi mu maaso g'abakyala bannaawe. Nedda, babikola balabike bulungi nnyo eri basajja fa basajja. Abo banga olina kyolina omuteekemu ate lisaanyirire bulungi nnyo. Mulekerawo okulya ebyembiro. Abasajja muyitiriza nnyo okulya ebyembiro, musiibuza bakyala bano zipu. Mwaleetera n'obuyimba buno, omusajja omukodo yakeeta yantama kuba kumalako ekkwano kiba kyakiza sayiri babayo n'omwami koyala amakooti. Nze ebyuma byange babibbira Ntebe, nali muyimbi. Kati omusajja ampeereza ebyuma Entebe bituuka eyo kiriyalingi n'ebula, abayaye ne babitwala. Naye nga nali muyimbi, akayimba kuno nalibadde nkaddamu version. Kati gwe musajja munnanga aleeyo nga Trisi omanyi okulabirira omukyala ng'ogaba.
musajja mukyala ze musinkanye nga temugenda kunyumya kaboozi bwabanyuka n'avaawo n'ekyana n'ekyabiri kati ate lwazze ne munyumyamu akaboozi nanyuka n'akakadde lwaki tomuwa akasente ke mutuufu ontegeera agenda bomanze abakyala batuyirawo nnyo omubiri kati linda ono gwengenda okuwa mubadde mulaba abakyala beeyerusa nga beeyerusa naye oluusi obugere ne bukona engalo ne zikona ekyo nakyo omuzungu akisalidde amagezi baleese obugere bwe bayambala obugere obw'okwambala naye ng'ekyo kyonna abasajja mumuvaako obuzibu owoza nze ate omukazi obugere si bulungi omukazi n'omukazi ow'ebigere ebibi omukazi ow'obugalo obubi takuwa appetite erererede bulabula ekyo bakisalidde amagezi wanditomera musajja munnange ng'owaana bupulasitiika mukyala wuyo agambye bw'obanga bw'omuwaanawaanako nga bw'omununa ku bugere busikeesikemu bwandiba okuvaamu nga bulinga sitookisi nga yayambadde bwambale kankuwa ono tutuuse tugenda ffa nga tunamuwana bugere bulungi bwala bulungi oba obununa busikeesikeko bukwateko obugere obuzungu bwayingiddewo obugere wabukonya ne bukona ng'agula obuzungu ng'abwambala omulabi abo bonna baki baami be babakoze ebyo mukama katonda wakola omuzungu buli kimu akitetenkanya mbadde ndaba videos ez'abasajja abo bayimbanga hip hop edda twamuyitanga swing Abamerika ba 50 Cent ba Snoop Doggy bakozesanga obuwala nga buwala buli sirendalo butono butonotono naye kati ennaku zino abakazi Abamerika abasinga abayimbi balina amabeere manene balina obubina bunene balina hips nnene kitegeeza ki ekyo nti basalawo ne bagamba abakyala bano Abafirika bano balina engeri gye batukubisaamu baamu ebiwe ebityo kyekiseera tubakoppe era okukana nga bakozeyo empiso ne operations oba surgeries ezireeta ebintu ebyo oba nfuna bulungi nnyo kaakati n'ekyobungalo bukonye bakisalidde amagezi wano ndabawo akatale akagenda okugwa akatale k'abamaama lususu akatale k'abashuwaddiiru akatale k'aba sheri matovu kagenda kugwa obugalo obugaana okujja ng'obwambaza akagere ng'obwambaza akasogisi yogera okujjukiza naffe abakabuzi restaurant abakufumbira mpozi n'okukookera oba n'okusikira embuzi ey'omulembe mu buli kika ennamba ziyita ku ssimu awo wansi genda obeere empozi nga bakubirako bakolere delivery mu kifo wonna wooli naye nga basangibwa bwayise wali eri mpozi ate ku kyennabweru awo mu paaka empya eya mukulu Ssemmango we baali bayita ku Cas Club awo munda omuyingira munda ojja kubeera mpozi nga ate obalaba Happy Lady Shamina nkubuuzaako bali kubeera mpozi nga ate obeerayo Irene Nabisubi bali kubeera mpozi nawe nga otulaba bali tufollowinga subscribing ate nakusubscribinga ate olayikinge sijja kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno nyongera okwebaza abakyala mwe bali kubeera mpozi nga ate mutuwekolerako mwe bali tuweesa ekitiibwa mwe bali twagala bambi mwe bali tuyirawo mubiri mubeere bulungi mweraba oli ku Bokati TV leero enkya na luli Bokati TV